oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, buterevu nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV. Nze Sula Senyonga okubeera mpozi ngate nkutuusaako byolina okubeera mpozi ngate omanya. Nakugambye gwe ayagala okubeera mpozi ngate olabikirako ku mukutu guno, weekwate ka video nga tekaliimu music yena mu background, okaweereze ku WhatsApp namba yange noti 754 68 74 35. Noti 754 68 74 35. Oberenga olabikirako ku mukutu guno ate mpozi oberenga otumirako ku bantu bo n'okutuusa obubaka bwo eri abo boyagala butuukemu. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku mwami Kyagulanyi, era nga mpozi olunaku lwajjo yarisiivinze oba yegattiddwako bakansalas okuva mu bibiina ebyenjawulo n'abalala abazze ku bwabo bwa Namunigina ne bamwegattako. Okugattako mpozi abategesi b'ebivulu, omwabadde Bajjo Events, omwabadde n'abayimbi, omwabadde Geoffrey Lutaya, Irene Namatovu, Mary Bata, Hilda Mani Oreda abaddeyo, n'abayimbi abalaawo. Then okogatteko ne bannamawulire ab'enjawulo, omwabadde Basajja Mivule, Nampala Yusufu Radio Simba, omwabadde Bruce Omutabizi, Kalidi ne bannamawulire abalala bangi nnyo bamwegasseeko basobole okubeera nga bagenda beesimbawo ku kibiina kya NUP, era ne kaadi bazifunye abo bonna abagala okwesimbawo. Kino kyaddiridde oluvannyuma lwa Bobi Wine okubeera mpozi ng'ateekayo post n'agamba, many fellow artists have been asking, but what can we do as artists to raise our voices? Well, this is how to fight back. Dear fellow artists, stand up and be counted as. Let us show these oppressors some talent. Let us use our God-given gifts. Otegedde agamba bwati kanchivunule eri abo batategera luzungu. Bayimbi bannange, tubaddenga tusaba buli kaseera nenga tusaba ekitajja tuweebwa, naye kiki tulinze okukola nga bayimbi okusobola okuwulirwa nga amalobozi gaffe tugawanise? Kakati kino kye tulina okukola okusobola okwerwanirira. Tuyimirire wamu naffe tubeere bamu, tubeere omu kwabo. Oba ntegedde, tuyimirire wamu tubeere omu kwabo. Tukozese ekirabo Katonda kye yatuwa eky'eddoboozi, tusobole okulwanyisa abanyigiriza bano oba abalina gavumenti yabasibira mu bbwa. Temuba nkona kyakutya, bano tudiringe nabo nga tukozesa ebitone byaffe betulina. Ekimala kimala. Bwatyo bwe yayogedde omukulu Kyagulanyi. Ebifaananyi ndowooza mubiraba nga ebitambula, mbibateerayo bulungi nnyo mubeere mpozi nga mutegeera ddala kiki kye tuliko ekituufu. Abayimbi bamwegasseeko n'abalala bangi jjukira bakyajja okubeera nga bamwegattako basobole okubeera nga baraisinga. Kituufu abayimbi tebagenda kusobola kulwanyisa system gye bataliimu. Kiringa bw'onoobeera ng'oyagala mutereeza embeera ya copyright naye nga toli part of bagenda okubeera nga batereeza, oba oli wabweru oli ku kikyamu. Nalabyera Kenzo yakubye embogo ng'agamba mbu etteeka, okusinziira ku Rebecca Kadaga agamba mbu etteeka oba regulations kasita zijja mu parliament ziweebwa ennaku 14. Bwe ziweebwa ennaku 14 nga tekuliko MP n'omu abyemulugulunyizaako kubiza ku fulo babiteeseeko, mbu bamala ne babiyisa. Mukati n'amateeka agaaleetebwa minisita gano eri abayimbi mu byaleetebwa mu parliament ne tewali n'omu yakiwakanya nga tolede parliament tulinamu abayimbi nga Katolu Bwama, Kyagulanyi ne Judith Babirye, n'ateekako walirika hashtag what a shame. Kenzo genda onoonyereze, leka kwogera for the sake of kwogera. Leka kwogera for the sake of kwogera. Genda okola okunoonyereza. Regulations teziyita mu parliament. Mu parliament walitayo bills
biruzi ezo ne zifuuka amateeka bye biyita era tewaliyo tteeka liyisibwa nga teriteeseddwako era baba balireese ku fulu babuuza mmwe mwogera ki kasita bona bagamba tetulina kye twogerako awo nga bakivaako nga baliyisa leka kuwubisa bantu Kenzo oli musajja mukulu towubisa bantu bannayuganda kati abasinga basomye bategeera ebintu bino sijja kubeera mpozi ng'ate nsukkawo waneeno nze Sula Ssenyonga mwale kubeera mpozi ng'ate muwakinga Bokati TV obulamu kansubire nti bubanyumira bulungi nyowereza ka video ko gwagala okutumira ku namba gye nakuwadde waleeni nga ntandika beera bulungi bye bye. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV